Eryo eryali essanyu ery'Abannayuganda mu mwaka gwa 1962 omwezi ogw'ekumi nga Uganda efuna obwetwaze bwayo okuva mikono gy'abafuzi b'amatwale. Nga kati wayise emyaka 58 tubitaddemu engatto ne twolekera Kifumbira mu Kamwokya okwogerako ne Muzeeyi Kasajja Charles tuzimbire ku kifaananyi ky'ameefuga we gaakuzibwa bw'ogereegeranya n'agaleero. Ndiko kutegeera ameefuga nga ngeetegeerera. Kumulena nsanvu mwena kubanga nali nsomye nga ntuse mu kibiina eky'omusanvu. Naye nga ameefuga mu kusooka kyalinga kintu kya muwendo nnyo era nga bakikuliriza nnyo nti olunaku olw'ameefuga ng'ensi yonna ejaganya olw'ameefuga agabanga era baalukuzanga ne bagula n'ebyokulya enkya lunaku lwa independence. Mu byalo nzife tebatuzaala muno mu kampu twabeeranga mu byalo nga ku lunaku olw'ameefuga wabaayo ebintu emizannyo omupiira okuddukira mu kutiya okuyimba era wabangayo ebisaawe mu kitundu bwe twakoleranga ebintu ebyo ku lunaku olw'ameefuga. Ku lunaku olw'ameefuga gavumenti yabanga mu buyinza yakolanga omukolo nga balina we bagenda ogukolera naye nga gwabanga mukolo munene nnyo. Mwami Kasajja agamba nti ameefuga ag'okujuliza nti abantu kati beebaka otulo tegakola makulu singa eddembe mu makubo ag'enjawulo terisoosoowazibwa. Tubadde mu biseera ebya korona bwe yatuukira okuva mu mwezi ogwokusatu tubeeranga na mirembe. Abantu babanjibwa amayumba babanjibwa school fees. Kati toyinza kugamba nti omuntu agenda yeefuze ng'alina abaana mukaaga abamu tebagenda kuddayo ku ssomero ate abalala bagenda kuddayo ku ssomero. Candidate agenda okuddayo ku ssomero yeetaaga ssente z'otolina manya akaseera akabadde kabi. Kati ng'omuzadde tuyinza nti yeefuze. Nedda weefuza otya? Okwefuga kitegeeza ki? Okwefuga nti omuntu yandibadde n'eddembe ery'enkukunira ng'oyina eddembe lyongoomu. Ono era kinogaanyiza nti ameefuga amatuufu ge g'eggwanga okusoosowaza ebyobujjanjabi by'abantu abaaliyo. Bw'ogenda Mulago bagamba no dwaliro kalyafuka dwaliro babbeeyi toyinza tuddira dwaliro lyaffe eryazimbibwa ku musingi gw'omuntu ne balituggyako. Kubanga kati tosobola kugenda nti Mulago tebakujjanjabi. Kitegedde twalina ebintu nga tulina amakampuni ga gavumenti ng'omuntu agenda n'asoma omwana bw'amala okusoma ajja kufuna omulimu. Olwaleero ebitongole bya gavumenti ebikyaliwo kitegeeza gavumenti ekyalina mirimu giyiwa abantu. Naye buli omuntu yasoma nga basomye by'amasannyalaze nga ajja agenda mu UEB. UEB leero si ya gavumenti ya umeme si kitongole kya Uganda. Okusobola okukakasa nti bannayuganda baganyulwa mu meefuga, Mwami Kasajja alina okusaba kwakoze eri omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Ateekwa okuvaayo adde mu bantu abawansi kubanga abantu be yasembeza abali naye babbi. Boogera ku bizibu byabwe bakola ku mbuto zaabwe na famire zaabwe tebakyali ku lwa Katonda nansi yange bali ku lwa Katonda n'abaana bange oba n'olubuto lwange. Ye kasafuna ekimukusa ffe tajja tufaako. Buli ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'ekumi eggwanga lyattu Uganda likuza ameefuga gaalyo. Olwaleero giweze emyaka 58 bukya Uganda bagiwa ameefuga mu mwaka ogwa 1962. Bannayuganda nga Mwami Kasajja Charles balina ensonga ku butya ameefuga gabafaananiramu. Beefuga oba tebeefuga? Ekyo kye kibuuzo ekiriwo naye okusinziira ku njogera ye omanya ekirowoozo ekituufu kye balina ku nsonga eno ey'ameefuga ga Uganda. Olwaleero nga tukuze emyaka 58 kuba kwefumitiriza kulungi nnyo ku butya eggwanga bwe litambula. Stephen Mayombwe, Mugano na Wali Chronicle TV wano mu Kamwokya.